okuwaba nga mugamba mutya amanya Kakono ensazeeko abantu beno bangambye mundaba nnyo nyinza okuba ndi munaku nga sina nnyo kyamanyi kyennyina naye ensazeeyo ngenda kwanjula omwana w'abandi ennaku z'omwezi nga 13 ogw'omusanvu okukwatirako ku mukolo gwange nja kuba neyanziza nyinza okuba siri w'amaanyi nnyo mu ggwanga naye akatono ako Mukama kiyampa kenza okukozesa bambi ngenda kuba nti nyanjula oba olina ekyono ky'olina tosobola okunyambako bamaama obadde babuuza ti ono mukyala wo si oyo aliwaye asonte bazitegese dda yingirako komoda ku bawala abasinga okuyoyoota obuviiri Export TV to the world. Omukulu amanyikiddwa nga Kakono Yugi olunaku lwa leero akedde mu kibuga wakati wennyini. Akedde mu kibuga wakati kugezaako kulaba nga akuba oluseke. Ennaku z'omwezi leero ziri 7 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Yagambye ayagala kwanjula mukyala we asangibwa Mityana naye talina kasente kamumala. N'asalawo n'agamba kagende mu ground mu kibuga Kampala wakati akuba oluseke dduuka ku dduuka oba oli awo asobola okulaba ng'afuna akasente akagenda obbeezaawo emikolo egy'okgenda okukyala ewa mukyala we mu disitulikiti y'e Mityana. Then bwe bamala akuba embaga eri Makeke. Kakono TikToker ali ku TikTok wa Kakono akamu Proud Kakono agenda kuba mbaga. So leero tukoleddeko kamera zaffe zikoleddeko ku kizimbe bakiyita ground corner kiriraanye Gazaland. Fro 2 kwokka kwatambulidde n'akuŋŋaanya akasente kenja okuba nga nkutegeeza nga tumaliriza. So njagala gwe obeereko olabe entambula za Kakono bwe zibadde olunaku olwaleero. Nze omwana Soden Export TV tuli ku YouTube, tuli ku TikTok, Instagram ne Twitter. So tunoonyeeko embeera zirabike nga zitambula amalidaadi sana. Bintu bingi nnyo bye tuleeta ku platform eno. So mikwano gyange mwenna abali ebweru w'eggwanga bakadaame emirimu mukola gy'amaanyi nnyo abatugoberera bali mu ggwanga lyattu Uganda mwebale. Mikwano gyange abongerayo content ono n'asobola otuukako oyo omuntu yenna wekyetaagisa okumufuna mwebale nnyo mwebalege. Njagala mbalage engeri gye tutalaazeemu mu kibuga omwo nga tugezaako okulaba nga omukulu Kakono afuna akasente asobole okulaba nga abeezaawo omukolo ogw'okuwasa mwana munne. Eno Expo atanaba kusubscribinga nkusabye amavivi gali ku ttaka mukwano nkusabye ku lwange subscribinga ate no video jimpereka like tekako ne comment tusimbule embalasi. Nze omwana Soda kasoke tudde mu kibuga then male nkubuulire sente mekaze tusolozeza olunaku olwaleero. Abantu okuwaba nga mugamba mutya amanya Kakono ensazeeko abantu beno bangambye mundaba nnyo kale omuntu ovunaanyizibwa alina okuba nga mufumbo. Nyinza okuba ndi munaku nga sina nnyo kyamanyi kyennyina naye ensazeeyo ngenda kwanjula omwana w'abandi. So Deita naye yagenze mu kyalo okutegeka tulina omukolo gwaffe ennaku z'omwezi nga 13 ogw'omusanvu. Banange mbegayidde bataata bamaama mwenna banasobola okukwatirako ku mukolo gwange nja kuba neyanziza. Nyinza okuba siri w'amaanyi nnyo mu ggwanga naye akatono ako Mukama kiyampa kenza okukozesa bambi alina kyolina ekiro kyonna osobola okunyambako ku mukolo gwange nja kuba neyanziza bamaama wange bataata bambi. Munnange omukulu bwe yamaze okubanga amaze okuba abantu ennaku ye nti talina kaalina ye mwana munaku agenda kukozesa akatini kaalina okulaba nga afuna ekyamaanyi. Twasimbudde yatandise ababongako mpolampola nga bwe bamulaga ekyokkola. Yabategeezeza nti bannange munyambe munsondereko ekimu ku bifuula omuntu okubawo obuvunaanyizibwa ye muntu omufumbo. Ne bamuweereza ekkutiya obwaguuga akaveera ekkutiya obwaguuga kaliko ekigambo Onre. Kwabaddeko ssebo bakazanyiikirizi yabadde ne squad ye timu Kakono ssebo alina squad ye gy'atambula nayo abagenda bamujjajjatta. Yantegeeza alina ttiimu gy'akwasaganyaamu ebintu bye gy'akwasaganyaamu omukolo guno. Twabadde ne budget nga wootuuka wamu ssebo abakulu bagamba tulage ku budget si kukusondera ssente genda Canada oba genda bweru wa ggwanga kusobola. Olwo ne tutandika dduuka ku dduuka. Omukulu nga bw'atuuka
asooka n'abuuza Kakono yabadde n'empisa ate ng'abajjajjatta ababadde ku kizindaalo bawuza kimu fukamira eno yabadde ku live nga bw'aba atuusewo ssebo bakugamba ne bizinensi yo baba bagiranga era baalanzengamu Kakono nga bw'atambula ssebo. Kakono n'ateekawo embeera mu kibuga beerako. Kati Kakono mbadde nsaba onnangire edduuka lino ajje bagula ebizigo. Kakono tali byabufuzi. Fukamira Kakono. Kakono oli mufumbo towana oli abadde akuwa sekaiti Kakono jangu Kakono wuyo agenda kuwasa naye Kakono omutuwako ku mukazi uyo nakyo kyogedde Kakono walika Kakono bakalabe kaapa tekasobola kuwoza ngoyi ne full figure yakatya full swing nyabo kanjire giremu awo katono mama basaba ne banyabo tumanya kwenda salebu wa Kakono banyashi beibe agenda kuwasa wiwa Kakono huyu agenda kuzeko banange balakalna fiku museka huyo Kakono balabe kosana galabe bali ole bakubendulu n'obugalo ate Kakono balangira bizinesi zaabwe business abantu bakwatiddeko Kakono balangire bizinesi kyekituufu webale nnyo webalire ddala tulina salabu wamwe Kakono TikTok w'amaanyi mama Brown yoyo Kakono oyo abikolanga soko zino mama webale nnyo webali eddala n'obwomuwesala tulina salabu wamwe Kakono abaana mwanjuleko mwanjule baana bannamu webale nnyo webali eddala ayina ensonyi tulina salabu Kakono Kakono ayingidde oba tolina sente gwe muwesa gendawo Kakono balangire na bizinesi kyekituufu omukyala munangire bizinesi owa Farida leero banyabo ne bassebo tubaleetedde selebu TikTok ow'amaanyi bamuyita Kakono agenda kuwasa mwana munne alina kyalina ngamuwa atalina amuwesa namugambe wanga abantu bangi si bakungi naye Kakono wuyo yeewaddeyo ate lyagabanga mugagga wabula nga bagoba mutima nenga tambulene Kakono TikTok era bwajja ku dduuka limanya nti edduuka lyo lirabiddwa Uganda yonna nenga Kakono asiimye nnyo nyini Kakono omwana wammwe nga mukimanyi nti omukolo tegukolebwa muntu omu wabula gukolebwa bangi public kati Kakono asabye okumukwasagayizaako kyonna kyolina okwasaganyizeeko Kakono ina yagende yeyagale sekujja kubuuka tobuuka dduuka bannaye abantu bajja kunyiga abantu bakwagala okugamba wansi weryazamanyiza weka goba obuuka edduuka Kakono olagana amaduuka g'abantu bakasitoma beyongera okujja bajja embunyi bagule makeup kyoyina kyonna kyoyina tugenda kujja dduuka ku dduuka Kakono mugole Kakono bannanga agenda balaga ensuusuuti agenda balaga omukazi w'embutongole olunaku lwaleero tulina salebu wamwe bamuyita Kakono TikTok ow'amaanyi wagwan Kakono mugole Kakono yoyo Kakono omukulu oyo mulangira ensawo bajje osooka n'omubuuzaako mungeri n'omugamba kye weetaaga Kakono n'abakyala ba saluuni bali wano basatu bakiteezi bakuyita tetugenda kubuuka muntu yenna olw'ensonga eya Kakono jangu eno Kakono bakuyita wano abakyala bano ina kyonna bannange kyomwoba abo tobayitako bakutaba kyonna kyolina tukwalabambye omukyalo omulesi Kasimayo
waliwo atakyakwesooza nnyo mu dduuka awo mulakire nekirosi luuyo ekisembe akibala ajja ati mukama akudizeewo bannange eno embaga yakuggwa siina mukazi yakuwasa musego tikitoka gaza tikitoka gaza mami webale nyo webali eddala tikitoka gaza mama webale nyo webali eddala mama webale nyo webali eddala ne bannange ekikyala kya ddala ekyo mukitunuzeemu kamera mulangire n'ebintu mubeere kumpiipi asose nakwata mu sepe esose najjayo abiri ddala nga tegamale naddamu nagira tunakubaweera bannange tulina kakono walde waidi serebu wamwe wuuyo omubwati atalina kibiina bakasitoma bonna naye nga basuubuza abalungi ensonga ya kakono bambi asabye okumukwataganyizaako byona bannange omukyalo oyo kakono oyo ye okubuulira kyayagala mama webalenye webali eddala fiona katonda akuddizeewo kati ate walo ne mama fulawuni nabayo mama fulawuni banaku mama fulayini kimubuuze yewe kimubuulize kazindaalo nedda seeka omukyala mbuuza kakono n'oddamu okuvuma abakazi ko kakono yakirokoka ekyo awo kakono nange nteekayo ogwange nange ne bagutema yebabalennyokwebaliye eddala kati sooka nabali takyaddamu vuma abakazi abo yabalokoka alina gwe yagala nti jja kukwata akakono ako nga ekyo tukireke ekyo kyo tukitwale tekyaliwo tereza kamera n'abakyala bateeka kasanyashiramme ekutoyagala betumbire butumbizi kutekyokkoga obukozi banaye kabina abadde ojagala mukwano tompitamukwano yeyanziza bantu kakono wuuyo agenda kuwasa serebu wa tiktoko buli kisi kakono aba n'olwasa alukwata nekido tikitoko laikinga gaza kakono jako soko jako omukagono wuna yabadde soko yagire omukyalo oyo omukyalo oli akubuuzizza aliwa mukyala we omukyala tumulese ali yambuka waggulu wali ewoyo mukyala tulina seredu wamwe bamwyita kakono uyo alina amakono tasobola kwoza ngoye kusajja wattu uyo kakono walika akakono kukalabe akakakono nakakufumwita tosigala kyeki tujja kuba okuwayiriza tekukkirizibwa naye nga nyongera okwejjukiza mwenamba naye kakono yoyo alina kyalina soko gye waliwo atwewala wali awo oba oyemerire fukamira olingaza kati banemanyi watakabira tulina serebu wamwe agaba ne basebo bamwyita kakono ye tuli byabufuzi tumuyambyeko bantu agenda kuwasa kakono ogenda kuwasa omukyala oyo ne walirangidde ajati oyo n'omulangira bakasitoma ne bajja ne bamugulako ebizigo sotunuzeno kamera banange mujje mugule mugule ebizigo okitegeera teri agamba mujje mugule ebizigo tandika n'oyo
Wewe uliaje cha kuita? Ndio munguzeko. Muri bulungi. Bana tiba. Manyi gwe tobongo nosonyo okuleta bali. Aje tekino kyo ina baba. Kyenda nakyo. Oseke. Azona ngokuza kutekeleza bongoye anigira kuturuke osegera nange nsule mu nyama aja jo bitegere embeera empewo biki tubato akava mu mpewo nga tudda mu kasana banna embeera ne mu embeera mujiwulira embeera etabuse barakallahu toyanziza abantu bannaye mujje mugula ebizigo tuli wano eno nedduuka lituyambyeko okitegeera sokuba tumuzemu booti banange neyanziza maama neyanziza mukama akuwa omukisa banange mujje mugule banange tweyanziza bannange tuli wano eno kulina edduuka banange mujje mugule ebintu okitegeera wano wamamikanya muli mwena abali kuline kakono wano saba buyambibwamu wano wewali engatte ez'amaanyi ezimalayo tuli kulayibukanya muli munnange okitegeera yes kuliko abantu nga balaba engeri gyemuyambamu yes kanyamunyabitweyanziza balinyo bannange tuli wanene wakanyamunyo sotunuzeewo kamera bulungi wanene bajje bagule ebintu okitegeera wewali engatte wane wakanyamunyo wewali engatte ezitakuba wewali engatte oligino okitegeera kyoyamba sokola beno enjekwane kumuto gyaba eno oligino okitegeera ojekwane kumuto nyeyo mamaguni oligino nyameka nzo bado ngakuwatu ezo mtu wanezibwamu engatte oligino okitegeera mujje abali kulayi tumenya sente za mukolo tetubye amatubye kanyamunyo nze ngenzi okitegeera newaneeno waliwo engatte ez'amaanyi ankoloba tata ankoloba twabayiseemu dda obadda tubayitamu ebafaani baffe era ankoloba yatunda engatto ennungi wabanagatiwanojogere ki waliwo edda ŋŋamba oli bino katogeno ŋŋambe ki banange engatto z'awano zinyinga sokozageno yameka banaye mujje mugule engatto waneeno bwe bali engatto olibino bwe bali engatto ezimala ampadde nekuzomukoloba mujje wano okitegeera waneeno soko yiseyo bawe endagiro ate kwatemu baliiti babadde tebakwatira mbajja kubba katubayitemu ndowooza banange mujje baleko bamaama mwana mutumuseno kamera mujje baleko bamaama Export TV to the world.